Yeah, olunaku olwaleero tubadde tuggulawo tubagambye leero birthday ya Bebe Cool. Yes. He's growing era nga leero bamujagulizaako. Kenza alina obubaka bw'awadde Bebe Cool. Otyo. Tumubuuzizza ku you know baali bahavinzeko issues. Kenzo yali akava mu BET. Remember that time? Era nga ebintu biba. Abantu bagamba nti lwakuba yasigudde Rema because Rema yali akadde ne wa Kenzo. Otyo. So Bebe Cool n'aba nga yamukyaye. That is what was. Kati bazzeewo lwa Rema kubanga yava. So twagadde okumanya relationship yabwe erieta. Yes. How is it? Nakyo nakyogerako. Ndowooza kati soke tufune ka interview kano before we get to know what has been happening wali mu maka ga Bebe Cool ne Zuwena. Okay. Olunaku olwali nange nyiriddemu kondowooza Kensuso wetula ne Dirisa Musuuza BET Award winner. Naye bwe nga tunagenda wala tulina celebrating birthdays ez'enjawulo. Tulina mukwano gwaffe Rebecca Jinga akola ku BTFM naye celebrating birthday. Naye ekyensuso tulina oba gwandiise papa Gagamel boss Bebe Cool celebrating birthday. Messages joyinza okweza Bebe Cool. Kansooke ne Rebecca yonna gy'oli mwannyinaze nsaba okutwala musaa guno okwagaliza amazaalibwa amalungi era nsaba onyumirwe nnyo olunaku lwo. You are great. You have done something for Uganda and we love you so much. Radio, music, dance and drama, you have done a great job. So we will always remember you and we love you as Ugandans. Naze mwanyo kunkwagala nnyo and please enjoy your day. Gagamel boss Bebe Cool big size na Uganda webale kwerwanako n'okulwana ku family webale kubeera hard working webale nnyo kubeera wansuso webale nnyo kubanga tulina betukuyigiddeko ebyenjawulo musajja wange nnyo wadde tufujanga tufuna misunderstanding naye abamu ababeere wamu balyomba ekisinga okubukulu maturity gye balaga during difficult times. So simuyinaako buzibu and I wish you all the best boss. Moments gy'osinga okujjukira ku Bebe Cool ez'enjawulo ge ng'omuntu ezakukwatako. Yalinnya ku mmeeza n'Abagereka. Wangisebo? That was a moment ffenna tugamba ye naye kyakabi nnyo. Ng'ayimba waya. Simanyi naye yagirinnyako agamawulire gatambula nnyo. Gwe ng'omuntu kiki ky'osinga omwagalako Bebe Cool? Mwagalako ebyo okuba nti nno teyerya ntama ate mumalirivu gwe tebeera n'Abagereka erinnyikako kyali kika wagisebo yali naye nga wakabi nnyo mwagala nnyo. Bebe Cool alina abaana nga gwe ne taata. Olunaku nga luno nga taata ng'olina abaana bo bakulabye olina omwaka gugase ku myaka gyo walusebulatinga atya? Ina kucelebratinga ye ne family ey'okusingira ddala kubanga abantu bagenda kubeera mu bulamu bwe emyaka gyonna forever and for life. So family first, God first, family second. So please enjoy with your family. Nange kandi oba nsobola obeegatako we munaaba ate muganda wange tuli Kasheere. Amaalo agamba ali bulungi wangisebo inshallah. Kale proud about DJ Serefine abadde Dirisa Musuuza n'obubaka bwa birthday eri Bebe Cool big size. Mbuza ekiddako abanange olunaku olwaleero banange ndowooza mundaba essanyu linzita Bebe Cool ne Zuwena ndowooza bamanyi Jackster bano ababiri balina laavu yaabwe nga yo yanjawulomukko babeerawo Bebe Cool oba olumu n'agamba Bebe nkukuliddeyo akamotoka kika Range Rover namubuuza Bebe